amalayo almost emyaka ebiri naye yajjako empapula zisatu ripoti gye twafunamu kituufu baafuna nkabenja naye kirala nti yalongoosebwa baali bajjamu katanga ka getinga damage. Omwana yagenda nga mulamu ate ne bamutuddiza ng'omwana yenna agongobadde. Omwana oyo takyeyambirako ddala nti oba akole kino oba akole kiri, kubanga osobola okumuwa ekintu ky'okulya ate n'okirabira mu musulo. Kadama TV Kadama oyo nkimanyi mulabyeko mu bifo ebyenjawulo. Kadama batusukumidde message ng'eyagala tubeere nga naffe tutangaaza ku Nakintu Judith, embeera gy'alimu kaakati, biki ebyaliwo na kiki ekigenda okubeerawo mu maaso awo. Nakintu Judith ono yagenda ne kampani emu etutajja kwogera mannya, kampani mugimanyi already, n'agenda e Saudi Arabia okutandika okubeera nga ayiiya okubeezaawo abaana be. Yagenda mu 2019 n'ayolekera eggwanga lye Saudi Arabia okubeera nga atandika okukola nga mulamu bulungi. Mukimanyi bulungi nti omuntu ogenda ebweru ogenda nga bamaze okukolako medical check-up nga bakucekinze ne babeera bamativu nti ojja kusobola ogende okole emirimu gy'Abawarabu gyonna, era n'abakazi oba abakyala abalina enkindo tebatera kubatwala okuggyako nga bayina engeri gye bakibuzizabuzizaamu, naye n'abakyala ab'enkindo tebatera kubeera nga baagala okubeera nga babatwala. Tugenda kulaga lwaki twogedde ku kino ekintu ky'olukindo, kuba ebifaananyi ebimu bye mulabye nga Judith alaga olukindo lumuli ku lubuto nga lunene nnyo luva eno waggulu paka wansi. Agenda 2019. Bw'agenda 2019 n'atandika okubeera ng'akola mu nnyumba gye baali bamuwadde okukolamu. Bwe wayitawo emyezi ebiri, communication yabeera cut off nga brother we takyamuwulira, ne babeera nga n'abafamire be tebakyamuwuliza. Bwe babeera nga eri cut off, brother we yali concerned n'atandika okubeera nga ayagala okumanya kiki ekyabadde ku Judith. Kye baakola ekirungi kye kino, bulijjo kye tubagamba nti bw'ogenda mu nnyumba y'Omwarabu ekintu ky'osookerako okukola, bw'omufunako essimu gisukumirewo abantu ab'e Uganda. Okusookera ddala ku next of kin n'omusukumira essimu y'oyo gy'okola n'ab'eŋŋanda zo, kuba oyinza ogisukumira next of kin n'abeera nga atagibuzizza oba teyagiseevinga. Kintu ky'olina okusookera ddala okukola ng'oyingidde mu nnyumba y'Omwarabu, bajjeeko ebibakwatako. Ne bw'osanga ndagamuntu zaabwe, ikaama zaabwe, ndagamuntu bw'ogisanga gikuba ekifaananyi weerezaako kopi. Waliwo bakadama babikola, kuba naffe tulinako ezimu wano ze babeera nga batusukumidde. Kyekyo ekintu ky'osobola okukola. Nakintu yali mukazi mugezigezi, n'abeera nga yali yaweereza essimu ya boosi we famire ye. Kati kino bwe baalaba nga tebakyamufuna mu myezi ng'ebiri, ne bakubira boosi we essimu ne bamubuuza, omuntu waffe ali atya, omuntu waffe nga tekyamuwuliza. Jjukira essimu ye baali bagimuggyeeko. Ekintu era kye bulijjo tubagamba nti tokkirizanga kukola mu nnyumba boosi we agamba nti tolina kubeera na ssimu. Essimu terina weekwataganirako na mirimu. Kola emirimu gyo, olina okubeera n'essimu, olina okukontakitinga abantu. Kati kekanakodde ke bakola nti basooka ne cutting off, ne bakusalako nga tokyasobola communicatinga na famire yo, tokyasobola gibuulira biki bigenda mu maaso, awo manyi owedde. Ennyumba yonna kasita olaba nga tebakukkiriza kubeera na ssimu, tokkiriza kola mu nnyumba eyo. Olina okubeera n'essimu, olina ocommunicatinga ne famire yo. So bye baakubira, brother we bw'akubira boosi n'amugamba nti Nakintu ali atya, boosi we yamugamba nti Nakintu yafuna accident. Jjukira wayiseewo emyezi ebiri. Yafuna accident naye ali mu kujjanjabwa. Ng'amboka yafuna accident ali mu kujjanjaba, kale tuweerezeeko ku bifaananyi bye tumulabe. N'agaana okuweereza. N'addamu ekintu kye kimu, tuweerezeeko ku bifaananyi bye tumulabe. Kye yakola ya blocking. Bwa-blockinga, brother we yali forced okubeera ng'agenda ku kampani eyatwala Nakintu n'ababuuza ekintu kiri kitya. Kampani n'emugamba nti kituufu Nakintu yafuna accident. Naye teebereza ate kampani yali tesobodde kumanyisa famire ye, wabula famire ye yagenda n'enoonyereza
ku kintu kino. Kituufu Nakintu yafuna accident era bano ne babeera nga baagala ebifaananyi bye bataabawa era ne bagaana okubeera nga babibawa. Bagamba omuwala bw'agamba nti Nakintu yafuna accident, bw'afuna accident ne babeera nga akataago ke, omuwala ono jjukira abadde mu King Fahad International Hospital. Yo reports empapula ez'abawera 3 zigamba nti bwe yafuna accident akataago ne kabeera nga kakosebbwa era ne bakajjamu. Akataago ka Nakintu kaakosebwa mu accident ne bakajjamu. Ye report eva mu King Fahad International Hospital. Kakati Nakintu company yakola kyeyakola eba kyeyasobola n'ebeera nga yamuzza. Bw'emuzza, okumuzza yali tegambyeko famire ye, okusinziira abafamire bagambye yali tegambyeko bafamire. Abafamire babakubira bukubizi nti omuntu wammwe akoze eki, omuntu wammwe atuuse. Nga bagenda nga ku kisaawe nga bajjayo Nakintu, ogenda okumuggyayo Nakintu nga yenna yagongobala nga bw'omulaba mu kifaananyi awo. Nga yagongobala nga n'omukono gwe ogwa left nga yemugulaba nga nagwo gwagongobala. Bagenda e Mulago bagenda ku company nga bagenda bakola bamukolako balabe kiki ekigenda mu maaso, kuba bano abantu bagamba twagala kumanya omuntu waffe yabadde ki. So company ng'emutwala e Mulago, doctor nga bafulumya empapula ezo ze baafulumya zaali ziraga nti Nakintu talina buzibu, body organs ze zonna mweziri. Naye ng'ate jjukira bano aba King Fahad babagambye nti akataago ke kataliimu. Kakati babeera suspicious ne bagamba bali batugambye waliwo kye bajjamu, bano batugambye buli kintu kyonna mwe kiri. Ate doctor n'abakuutira nti temugenda mu malwaliro gonna okubeera nga mweyongera okubeera nga munoonyereza, kuba zino zi waves zijja kubeera nga zongera okubeera nga zidamejinga organs z'ayina, zijja kubeera nga zidamejinga, so temugenda mu sikaani ndala, zijja kubeera nga sikaani ejja kwonoona body organs z'endala. Abafamily nabo tebaali beebafu nga bagamba waliwo ekintu kye mukweka, okusinziira ku brother we bwe yabadde ayogera. Ne bagenda ne bongera okubeera nga banoonyereza. Results ezavuddeyo zaalaze nti ate ensigo ya Nakintu emu teriimu, baagijjamu. Jjukira King Fahad eddwaliro lyabwe empapula eziriwo zigamba nti akataago ke bajjamu. Bagenze e Mulago ebagamba nti buli kintu kyonna mwekiri. Bagenze owalala balaga nti no kidini ye baali bakiggyeemu. Guno omulundi si gwe gusoose, waliwo n'ennaku awo ntono nnyo emabega era omuwala gwe bazza ng'avudde Egypt, mwale mumujjukira bulungi era twamubaleetera, ne bamulaga nga bwe bagenda okumutuusa wano e Uganda ng'era ebitundu bye ebimu baabigyeko. Tweyongera okukubiriza company, government ne bakadaama n'abantu bonna bekikwatako okubeera nga mumanyi nti ebintu bino eby'okutundamu body organs z'abakadaama bintu gyebiri era bintu bya ddala. Bakadaama bye boogera nti no bababba nga bagenze okusuulayo ebisaaniiko gyebiri era bya ddala. Bakadaama bangi nnyo abatamanyiseeko mayitire, nga yagenda ebweru, yagenda eyo mu nsi z'Abawarabu nga tebamanyi n'akati bimukwatako. Mubeere beegendereza kuba ebintu bino gyebiri. Nakintu ayinza okuba yavuddeyo ye ne mumulaba, naye ate bangi bemutalaba. Yagenda okubeera nga ayiiya, yagenda okubeera nga mulamu, nga tagongobadde, bw'atyo bw'afaanana. Katusabire Nakintu tulabe oba anaawona, naye alabika nga agongobadde nnyo mukazi wattu. Ensigo yavaamu, ate ekyewuunyisa nti Saudi Arabia yo tewali agivunaana. Bonna bano abantu nti ne bakozesa tewali abavunaana. Tewaliyo omusango gwonna gwe wali owulidde nti oba oli yavudde ne bamuvunaana nti oba yasizza omukozi obubi. Tekiriyo. Kugamba ekintu kye batwala nti nomo simanyi oba Saudi yo abantu baayo bo tebalina kuvunaanibwa. Kuba tewaliyo story yonna gye wali owulidde
nti oba boss oba kati ngono Nakintu nti omuntu yajjamu ensigo mu muntu naye bamusibye tekiriyo. Katusabire Nakintu era tuddemu tuwulirize ku maloboozi gano. Omwana yagenda nga mulamu ate ne bamutuddiza ng'omwana yenna agongobadde. Omwana oyo takyeyambirako ddala ddala nti oba akole kino oba akole kiri.